Nyongera okubatumirako n'okubabuuzaako ne mbalamusaako nze Waswa Emmanuel okuva ku mukutu ogwa Trust Media Uganda n'omukutu guno gwennyini ogwa Waswa Emma. YouTube channel zombi ezo zange, subscribe ngonzeegatteko, yongera okumpagira n'okunzikirizaamu, bingi mbikoze mubirabyeko, ate bingi bikyajja. Weegatte wanooka wogenda okusanga ebintu ebisunsule, analysis ezitegerekeka ezitaliimu kunanagira yadde okukankana. Mwebale nnyo mwenna batusupportinga mu lugendo luno ntuma nga tutambula. Neebaza Biva Organic. Gendayo muwagire osobola okuba ng'ofuna obujjanjabi bwe weetaaga. Nate ka twolekere tulabe gavumenti yaffe kye yasobodde okuba ng'egatta ku nkulaakulana y'eggwanga oluvannyuma lw'omusajja eyakola eddagala lya Covidex eriyambako mu kujjanjaba obulwadde buno obwa COVID-19. Eddagala lino erya Covidex eryakamala okufuluma ebbanga eritali ddene nnyo, ntegeddeko nti ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bamusigansimbi mu ggwanga ekimanyikiddwa nga ekya Uganda Investment Authority bwe kivuddeyo ne kimuwa ettaka yiika 5 mu Industrial Park y'e Soroti asobola okuba ng'azimbako ekkolero erya Jena Herbals Limited mwagenda okuba ng'afulumiza eddagala lya COVID-19. Ssaako n'okumuwa license ya bwereere gy'atagenda kusasulira okumala emyaka 5. Emisolo biki byonna byonna basobodde okuba nga babimulevingako ne biba nga tebikyexistinga. This is a very supportive good measure. Gy'osobola okuba nga osanyukirako awamu eggwanga. Bino bye bintu bye twandyagadde gavumenti ekole. Okusinga okuyita abamusigansimbi b'ebweru ne mujja ne batukandalirako ne mukunya ab'obukampuni obutini. Bwe kiba nga muli mu kikwekweto to industrialize Uganda nga President Museveni bw'atera obiteeka mu manifesto ye eya buli mwaka gy'ajja nga gy'atufuga kuba atufugidde ebbanga ddene kati Uganda yafuuka ye endowooza. Singa bino ebintu President asalangawo nga bw'aba byogedde ne biteekebwa mu nkola ne bwatabawo kidda mabega ne batadda mu kulya akasente kaffe, singa ebintu bitambula nga bwe tuba tubyetaaze, buli kimu singa kitambula mulaala singa kiryoke. Omusajja ono ye musajja omuddugavu yavaayo n'ayiiya eddagala eriyambako mu kujjanjaba akawuka kano akabadde kafuuse ekizibu mu ggwanga. Era nga ba NDA bagenda okunoonyeza ku ddagala lino bakizuula nga likola era nga lisobola okubako bye tuteeka. Gavumenti kwe kusalawo n'evaayo n'egamba kimukwatizeeko bazimbe ekkolero eddungi, baamuwa ensimbi kimba kimuwadde asobola okuba ng'afulumya eddagala lino eritagenda kuyamba ffeffekka waba eddagala ejj'okugabibwa ne mu Africa kuba nasemba okumanya ng'eddagala lino Abannakenya baalisaba n'okusinga Abannayuganda, Owerona n'alitumya, South Africa ne balitumya, Nigeria baalisabye, ensi zonna eza Africa ezitwetoolodde zaagenze zisaba Uganda ebayo ku ddagala lino erya COVID-19 eryakolebwa owaffe Professor Ogwanga. Kino nno it's a very big milestone mu nkulaakulana y'ensi nga Uganda gye tulowooza nti twagala tugijje ku level ey'ebyobulimi tugize ku mutendera gwa industrialization. Awo kiba kitukolera nga ffe Bannayuganda. N'olwekyo twebaza gavumenti n'abali mu ekitongole kya Investment Authority okulabika nti basobodde okuvaayo ne bagamba nti weewaawo katuyimirirewo ne Munnayuganda munnaffe ate basobole okuba nga bakola ekyo. Tumanyi bangi mubibakolera, mwongereeko okwongera obikola ensonga zino zisobole okwongera okuba nga zitambula tewali waziganye. Nze Waswa Emmanuel mbeera ku mukutu Trust Media Uganda n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel kuno kwenyini kwe tusinzirira ne tuba nga tuwuliziganya. Mubeere bulungi.